Bobi Wine yayongedde okulumya Museveni bw'alaze engeri ye gy'ayisaamu abakuumi be ng'oggyeko abakuumi bokka ate n'abantu be abamubeera ku lusegere tutwale nti abayambi be wadde bakozi ba mirimu ewaka wadde ba bodyguard be alaze engeri gy'abayisaamu ng'ate waakiri ye togiyisaamu maaso nga kikulaga nti ye musajja ategeera obulamu bw'omuntu n'amanya nti ye talina kulya kirungi ng'abayambi be tebakiridde n'amanya nti talina kusanyuka ng'abayambi be bali mu nnaku kyokka ate ekyawukanako ku bantu baffe abali mu gavumenti abeeyisa obubi nga kino twakirabidde ku musirikale eyakubye mukama w'amasasi nga kiraga nti gavumenti ya kuno bonna abanene mu gavumenti balabika ng'empisa gye bayisaamu abakozi baabwe si nnungi. Osanga omukumi wa minisita ng'ayinza okuba ali kawunga, minisita ali ku ttooke na muceere, ali ku nkoko na nnyama, omukuumi we ali ku bijanjaalo. Kyekikulaga nti nno lwaki tebeetamwe. Kyandibaddewo ekyo kale nti oba balya bubi naye at least ng'omusaala gwabwe gujjira mu budde naye bakugamba n'omusaala gulwirayo ddala. Kati musajja wattu ono yasse minisita bakugamba omusaala gwe abadde abanja emyezi 4 nga tafuna wadde ku 10. Kati weebuuza nti ye abeerawo atya? Kyokka ate Robert Kyagulanyi Ssentamu akulaga nti omukozi alina omusasuliranga mu budde ate obw'olumu alina omuteekangamu ku kasente naye n'agendako out n'alya ku ebyo bye yandyegombye n'alema okujula. Ate kino tekisookedde ku bano bokka, twakirabako okukolaba ne mu biseera bya kunoonya akalulu wali emabega mu mwaka gwa 2020 twakirabako nti ttiimu eyamuweebwa eya security, kubanga buli yali avuganya mu kalulu wa pulezidenti yaweebwanga ttiimu y'abakuumi, nera twamulabako nti abasirikale abo baali ba gavumenti nga yalina obbasasula wabula babawadde bubi babakuume ku ntambula zaabwe. Ne Bobi Wine teyabanywangako wadde mazzi nti baguzeyo otuzzi okunywamu, bye yasookanga okugabula n'alyoka agabula ttiimu ye emutambulira ku lusegere nti tebaalyanga kyakulya bano abantu n'abalekerera kubanga era bakimanyi nti bantu nga ye enjala weemulumidde nabo bali enjala eba ebaluma. Kati kitegeeza nti bw'aba afunye ak'okulya balina kashe yalinga busheyalinzi so si ye kudda eri n'agamba ndaba bali bakuumi ate basasulwa beerowoozeeko bokka. Kakati nno singa buli muntu anaakoppa omutima ng'ogwa His Excellency gw'alina ate olaba nti Uganda waakiri ejja kuba nnungi, buli muntu ajja kuba mu mativu n'akatono kaafuna naye ng'akafunira mu budde. Buli muntu ajja kuba mu mativu nti nsobola okugenda n'enkolera omuntu bw'ati kubanga mmanyi nti kyalyako kyendyako. Si kukisusa nti omuwe ky'otateekeddwa muwa kubanga tewaliwo challenge eri ku social media ng'oli akwata ebyobugagga byonna n'abigabira omukuumi we mbw'amusanyuse. Si bwe kirina okuba, wabula nti kooliddeko kayina okulyako. Tolina nsonga ebafumbisa mmere waka ate ye mumuwawulire ye nti afumbe yanjawulo kuba naye muntu nga mmwe atali nti alinawo famire ye emakaago nti erina okulema okuliisa. Bw'oba olidde kantu naye lwaki si kaalyako? Lwaki bo mubasosola? Kino nno kirabika nti kyaleeseewo essomo ku bantu abamu ababadde beeyisa obubi, era omuntu alina amagezi kino yabadde ajjamu kyakuyiga. So bw'etyo embeera bw'erina okufaananako nti n'omukozi naye aba mwana wa muntu.